أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. حسبي الله ونعم الوكيل. الله تمويبز جل جلاله yokatukesereza budde tumusaba atuwa obulungi obuli mu makya ga leero, atutaasa obubi obugalimu. Kiro bw'abazze bw'atyo tumusaba mu ngeri y'emu atuwe obulungi obumulimu, kubanga bangi abamanyi ebirungi ebiri mu kiro era ne babikoleramu era ne babifunamu, wadde ng'abalala tebabimanyi. Kiro naayita nga tebalina kye bafunyeemu. So nga Allah agamba innakum tukhti'una billayli wannahaari, mbalaba musobya ekiro n'omusana musobya. Kiro misana musobya. Wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum, mbalaba musobya kiro misana. Ate ekituufu mukimanyi nti nze asonyiwa amazambi gonna. Ensobi zonna ze mukola wendi okubeera nti mbasonyiwa. Fastaghfiruni, munsabe okubasonyiwa aghfir lakum, mbasonyiwe. Kiro misana okusobya tusobya, naye okwegayirira mpaawo. Bangi abakimanyi nti tusobya emisana ne beegayirira ekiro basonyibwe, abo bayiseewo. Bangi abakimanyi nti basobya ekiro bwe bukya ne beegayirira Allah asonyiwe, bayiseewo. Naye bangi abasobya lunye kiro misana ng'atoopingako obutoopinzi n'atuuka okufa nga talina nteekateeka gy'akozeewo okwegayirira Mukama wa musonyiwe, kubanga bambi takimanyi. Oswadde oluguddemu akitegeera yeesiimye ayiseewo, kubanga kimuyambye okukendeeza ku googolimbo oyo yenna gwakalakalana naye. Ebimu babimusanguddeko atukudde, ebirala byerabidde asigadde nabyo. Byosigadde nabyo byakwozebwa nga tutuuse eri. Kyalibadde kirungi obyoleze wano, kubanga akugambye nze nsonyiwa amazambi gonna. Kyali kuyambye okutuuka eri ng'ebisinga obungi obirese wano, naye kijja kubeerera kizibu nnyo okubikwolezaako sayidi z'eri obuuyi buli. Obuuyi obwo Allah agenda kuba mukambwe nnyo. Twalaba bannabbi nga buli nnabbi atukakasa nti olwaleero kanyize, olunyiiga talunyiigangako era terugenda kubaawo mu bunyiivu bwe. Tatembeka, bannabbi nga batya nayo. Kati gwe byewagenda nabyo googolimba oyo yenna nga tomwenenyezza, oswadde ogenze naye, ate ng'essaawa eri bakugambye nti la ta'taziru lyawma. Saagala kuwulira muntu yeetonda, obudde obwetonda mwabulina ne mpumuzanyiramu. Olw'ensonga eyo tusaba Allah atuwe okumanya nti tusobya, ate atuwe okutegeera nti buli nsobi teri agisonyiwa okuggyako ye. Tufe nga twenenyezza. Alaajanye naffe ebbanga eriwera, wala tamuutunna illa wa antum muslimun.
saali agadde mufe muve mu bulamu bwansi okujjako nga buli kyenjogera mwawanisa emikono ne mulaga nti mukama waffe otuwambye kati gwofuga buli kimu oteredde nga weeyozezzaako byozookalaakalana nabyo kafa akalimbo yenna omuwozezza asigale wano ku nsi bannabbi bonna omugumu ku mulamwa kujabaleeta kutegeeza bantu nti mwegayirire mwenenye oba obulamu bwammwe bwonna bujjudde ettoomi mu ngeri y'ebyenkolagana wakati wammwe ne bantu bannammwe enkolagana eri wakati w'ebisolo oba ebitonde ebirala n'omuntu enkolagana wakati w'omuntu ne katonda we si yeeteredde tulinamu ensalika nnyingi akugambye nti nze ntunga ensalika era nzaaziwonya ennyafu ezo zonna eziyita mu bulamu bwammwe nzaaliwo ofiisi yange nammwe ekyali nzigule naye bwe munaabanga amalookooli gamaze okutuukwamu emyoyo gyammwe essaawa eyo nja kuba sikyakutegeera wali efuddeko nga sinnayingirawo kubanga obudde bwonna nzija ekyo nga nkimaze ntuuse okwebaza kwa Amir ku mulanga gwe mwanukudde twabadde wano nnaku ziri awo ntonotono ne tukuba omulanga ti Amir ayagala otukolamu omulimu ng'abasiraamu abalina amatu baawulidde era abatalina bo baasazeewo okugamba nti nno ffe ebyo tetubikola balinda okukola ebyabwe naye mikana bino byabadde byammwe twebaza abakoze bajja juzi wano ne mbagamba nti Amiru yasaba gavumenti nti abantu baffe nfa gye bafaamu ng'abasiraamu enteekateeka gye babateekateekamu okugenda okubaziika si ya nzikiriza yaffe ne bamugamba obadde ogamba ki nti tubadde tusaba ffe tusobola okuteekateeka abavubuka abanaasobola okuteekateeka basiraamu bannaabwe nga bafudde ne baziikwa mu nziikwa ey'obusiraamu si kyangu okukyogera okiwulira siteetimenti yakyo omusajja okwewaayo okwaŋŋanga embeera y'obulwadde eno nga bwe mugimanyi buli muntu agitya naye abavubuka nga bali wansi w'obuwulize bw'obukulembeze bwa mukama waabwe ne beewaayo ne bagaa nti ffe tujja kukikola batuyigirize enneesabika enneefuuyira enneeteekateeka gye tweteekateekamu nga tuteekateeka bannaffe okugenda eri Allah jalla jalaaluhu mu ngeri y'obusiraamu okusinga okubasuulayo obusuuzi alhamdulillah gavumenti yakikkiriza tubakubyemu omulanga ogw'oggula engoye ezambalibwa ogwo mwagusonjola kubanga Amiru namulaba nga atongoza abantu abaali redde abateeketeeka okukola omulimu ogwo tubeebaza tusaba Allah abasiime era tugamba newe mwajja tusaba Allah ayongerewo ezasigalawo aziteekemu baraka zikulaakulana ate ezongole okukola ebibyo n'ebibye naye yankubiddeko ggulo ku ssimu n'aŋŋamba nti sheekhe neebaliza abantu omulimu gw'okuteekateeka awagenda okunaazibwa baganda baffe abafudde oba mu korona oba obweru wa korona kubanga kufa tukyatambula naye nga bwe tutambula ne bulamu kufa ne bulamu ba Buganda babiri tebateŋŋana bonna bali ku mwana wa muntu bameketa oba beeyagala tuba tuli abalamu tulina kusuubira kufa naŋŋamba nti omulimu abantu bagukoze ekituufu kiri nti yabeebazizza nange mbeebaza okuba nti muli bawulize eri buli konna akabagambwako nti kasita mugambwako nti omulimu harambe haya abasiraamu buli bawulize nnyo naye ffe ababakolamu omulimu ffe tubamalamu amaanyi obutabeebaza oba oli awo naye ffe tusaba Allah jalla jalaaluhu abasiime abasinga obungi temutulabangako era temutumanyi naye eyo si nsonga omukkiriza akkiririza mubirabwako n'ebitalabwako okukulabako si ensonga enkulu wabula okubaako ky'okoze wakati wange ne wakati wo Allah agambye wataawanu ala albirri wattaqwa
omulabanga wali ekinaabaweesa empeera nga mutuuse gyendi nga musobola okukikwanaganya babiri muyambagane ku kyo mukikole kigguke nze mbalinze awali obuwulizi eri Allah awali okukola ekirungi eri Allah muyambagananga n'ekigguka tubeebaza tusaba Allah ate abasiime ng'alina kyatodde mu bunene bwakyo ne mu butono bwakyo alhamdulillah mutusonyiwanga bwe tubeera nga tubakunyizza mu ngeri ebakosa kubanga ekituufu kiri nti abooluganda bita tukoonagana naye ekiri haramu kwatika tetusuubira nti twogera birungi byereere wabula amiri yaŋŋambye nti kati omulanga ogusigaddewo we yaŋŋambye naye ng'ate si yenkomero y'okukola emirimu wabula yenkomero y'okuggusa kino kye tubadde tuliko enkya tujja kukomawo tukugulira ekirala obwetaavu mu busiraamu tebuggwawo paka lwojja okufa nange lwe naafa era tujja kubulekawo ffe katukoleko kye tunaaba tukozeeko Allah atugambye wakulya nalu abantu mubagambe kukola si kwogera wakulya nalu mukole fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu walmu'minun ye Allah mweteefuteefu okulaba biki bye mukoze n'omubaka wamu n'abakkiriza abaliddewo nga tuvuddewo ekituufu kiri nti bagenda kutuwako obujulizi nti baaliwo baakola nga bw'aba tuwa obujulizi ku basajja ba Gaddafi ne tugamba nti abasajja baayita mu nsi ti bajja ne mu Uganda ne bazimbamu omuzikiti gaggadde ne bagutuuma ne Gaddafi Allah abasaasire edduwa eyo tegwa butaka ate gwe tomanyi nti abafu be basinga okumanya obukulu bw'edduwa okusinga abalamu omulamu wa ddembe okuyita ku bafukkuutwe ng'awulira nti oba abalombera oba tabalombera abaamanyiirayo naye olunaku lw'olifa lw'olitegeera akagambo ako nti kakulu nnyo okuva mu mulamu akyatambula okugenda eri atakyesobola akagamba Allahumma ghfir lahu warhamhu nga basinziira ku bye okola bangi abajja okutunuulira ku bye wakola n'abajja okubiwulira bagambe Allah nsaasire tekagwa butaka asinga okukategeera yo yayatuuka mu mbeera y'okkeetaaga naye kakati gwakya akyalatta oyinaayina wano ku nsi ng'ataagende kamme munno muganda agamba atamanyi magombe yamma omufu atamanyi mpewo y'emagombe yamma omufu ki olubugo Amiru agamba mu meseji eyo yonna mbadde nandagga kutuuka ku kinyusa Amiri kyagamba olw'okutya okukiba kubako obukubi biddu nsoose ne neetooloola naye oluvannyuma lw'okwetooloola nga mwetooloolo guwedde Amiru agamba omulimu abantu banneebalize baguggusizza naye ng'ensi bw'etambula twagala kye bayita butayiroozi tayiroozi bwe buki talazo tayiroozi mu Luganda bwe buntu obusibwa mu bisenge ebyo gye tunaabira obuseerera obugazi ng'ekitabo ekya bbulaaka bbuuku naye bulina sayizi za njawulo ne langi za njawulo olw'okuba nti twagala ebintu nga bya mulembe buyonjeka ate buwaabira mangu obukyafu nti awantu wano wakyafu ekifo ekyo kya bwerinde kyagala nnyo okuba ekiyonjo to the maximum kakati okuteekayo ono naafe bwe tugamba butayirozaga nti seminti taliiwo bubaamu seminti naye nga bubaamu ebirungo ebirala ebyongerwa okwoleka obuyonjo bwaki obunyirivu n'obuyonjo mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba inna Allaha yuhibbu min ahdikum Allah yagala okuva eri omu mmwe idha amila amalan an yutqinahu tibwabanga olina omulimu omukkiriza gwakoze yutqinahu aguteekemu tekni atekni ye technology aguteekemu ka technology ayutkinahu agulongoose gufaanane buki bulungi ekintu kyonna Allah ayagala bw'okola omulimu ogulongoose buki
bulungi tekinologi ekitegeeza ndowooza kunyirira kuteeka mu magezi okuteeka mu kintu amagezi agatali ga bulijjo ayutkinahu akiteekemu amagezi agatali ga bulijjo. Allah jalla jalaaluhu omubaka bw'atyo bwe yatugamba nti inna allaha yuhibbu min ahdikum idha amila amalan an yutqinahu inna allaha tayyibun. Allah ayagala nnyo ebirungi la yaqbalu illa tayyiban, takkiriza kintu kitali kirungi. Yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahirin. Allah ayagala abantu abayonjo. Ate n'obusiraamu annazaafa, obusiraamu obuyonjo. Awali obusiraamu wali obuyonjo, awali obuyonjo waliwo obusiraamu. Tebitaŋŋana, they are inseparable, toyinza kubyawula. Bal they conquer, biyina concurrence, okukwataganira awamu. Agamba Amir nti abantu batuwe ekintu bakikoze ge mazima, tubeebaza Allah basasulemu obulungi. Buli awulidde n'akola, n'oyo atakoze naye n'agamba ku munne, ye munne n'akola. Akoledde mu ye, akoledde mu kulagira kuba muku watawasaw bilhaqqi watawasaw bisabr. Kyotaddeko Allah akimanyi, kitono oba kinene, era yakugambye faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara. Bwe nkola bukozi bwe kiba kitono nga kirungi kyenkana mu bulungi bwakyo, obuzito bwakyo, empeke yakalonja kikulaga ne makisizo kifunyemu obulamu bw'ensi eno n'ekibi bwe kityo gwekola. Ne bwe kiriba kyenkana empeke yakalo mu buzito bwakyo nga kibi, nja kikulaga la zulma alyawma. Waliyo olunaku lwe batugamba olutaliiko bulyaza amaanyi, innama tujzawna ma kuntum bimukola bye ŋŋenda okusasula. Mu butono mu bunene waayo namubuuzizza ebbokisi ya tiles ya mmeka. Tiles waliwo ezibeera ku bisenge, waliwo ezibeera we tulinnya nga zaawukana mu muwendo. Naŋŋamba ebbokisi eno eri wano wetu ey'oku bisenge, ebbokisi zibeera mu bokisi. Ebbokisi eri ku mitwalo 370 eyo ey'oku kisenge. So nga ate bokisi ebe wano we tulinnya eri ku mitwalo 4 ndowooza n'ekitundu oba mu 10,000, something of that sort. Nabiwandiise ndiko wala. All in all kitwale nti bw'owa emitwalo 370 oba oguze bokisi, bw'owa emitwalo 4 n'ekitundu oba mu 10,000 oba oguze bokisi. Walayisa dhalika ala almuslimina biazizin. Ekyo eri abasiraamu si kyekintu ekiyinza okubalema okukola, wabula tusaba buli alina obusobozi obw'ebokisi emu obw'ebbiri. Kiri ekinaalizo toyinza kumanya oba naawe ojja kibeeramu. Wala tadiri nafsun bi ayi ardin tamut, olw'okuba nti tomanyi ogenda kufiira wa. Obukulu bw'ekintu ekyo twebaza Ameeru okukirowoozaako. Nsuubira kyekimu ku bintu ebitabadde mu Uganda okuwulira nti tulina ekinaalizo ekyo tunaaliza baki, oba oliawo kibaddeyo naye ffe olw'okuba tuli wala ne Kampala nga tetukimanyi, naye ate kisoboka nga kibaddeyo naye nga tekiri ku standard kwekigenda kubeera kino. Olaba ente bwekulira mu kyalo teyinza kumanya nti eririnnyako ku mmotoka ogendako e Kampala netuuka mu Lufula zeeri ne bagisalira mu Lufula, era nesigala nga ekyo ddaala gyeri okusinga ezisaliddwa mu kyalo, nti okufa nfudde naye kasita nfiiridde Kampala mu Lufula, n'abandidde kiba mu kyalo kasita bansaze ku Buhiya. It is a prestige maybe, naawe okiwulira muli kizitowa oba kuba nte obadde ozitoye nti twetutteko mu nsi y'ende. Olaba nti erinnye ku mmotoka, tolowooza nti bw'eba eyisizaamu okugulu ng'eri ku loole eba ekubira za wansi jjambo, biba bizibu, eba egenda naye ng'agandi kasita tugenze Kampala. Omanyi mwalemera mu kigambo Kampala
nemulowooza nti bw'otuuka e Kampala ogenda mu bizimbe ebinene ozze bakusanga oli kuona eyeetisse entungo olamuza. Osobola okugenda ku kyemisana nga kyankulungo ya ntungo weevuma ekyakujja ewammwe gy'obadde okwata emiwogo emyeru nga onyweraku bibakuli by'obuugi naye era owulira yadde olidde entungo kasoli Kampala oyita owa menvu oyise omutwe muki mu mmotoka nti menvu owulira naawe okoze ekinene olina kyoyongedde ku nkulaakulana ya Kampala mpozi obawadde ebikuta. Kaakati abantu b'omukyalo baleka baddugaza ekibuga ntuba Kampala owayogere Kampala olira nga ne banne bamuganye nti abo be bamanye Kampala bwebaobuuza no problem. Amir gye tuliko ayagala awalan abeebaza omulimu gutuusa we gutuuse thaniyan ayagala to beautify the work omulimu guteekamu beauty nawe bakunaalizeeyo ng'owulira nti bakunaaliza awatuufu. Bw'atya akunaalizaayo bajja kunaalizaayo omuntu wo nomunaaliza awantu kugambye nti kiyinza okuba nga tekibaddeeyo oba kibaddeyo nga tekiri ku standard kino kikigenda okubeerako naye man sanna sunnatan hasana omuntu bw'ateeka mu busiraamu sunna etabaddeewo nga nnungi falahu ajruha bamuwa empeera y'okutandikawo enkola eyo wa ajru man amila biha n'abalibeera bakikoleddeko nga bakimukopyeko. Buli kibuga kyetaaga okubaamu enkola eyo. Ekinaalizo ky'Abaganda baffe abafudde omuntu wo bw'afa tukyuse ku nkola ze twekolera obusiraamu buno obujja okuddawo bwe tulwanyisa tulwana nabwo okuseeseetula bwe mbadde nabwo si buli kimu nti tujja kukigoba naye omuntu wo bw'aba yafiiridde mu tawuni nga waliwo omuzikiti omukulu ogunaaza sasulayo kasente nga bw'obadde osasula mu ddwaliro bakunaaliza omuntu wo ogenda okumutwala eka nga amaze okunaazibwa okusinga lwe banaamuzannyirako bano bannaafe tamanyi kyakola olidde nga abasajja balina obumanyirivu oba ensi etambudde kati ensi etambudde olidde olumujja mu ddwaliro omwonya we bamunaaliza bamunaaze bamaama abedda bakazi batu baabonaabonanga n'ebyennyanja olidde naye kati ogula ekyennyanja n'ogamba omusajja kikolokote onteberemu ebifi by'enkolaki tekitegeeza nti eka terikambe naye waliwo enkola eyeeka ate ejja okukumaliraki obudde ate sinakindi oteeke ku kigogo otemeteme egibadde emiwula gifuuka obuugi waliwo wooguza ekyennyanja bwe bakikolokotera ne bakikutemeratemera bwe bakimaliriza ne bakikuteera mu kaveera ne bakusibirako abamu n'obunyaanya byonna bw'ogulira awo kakati ne mayiti bwe zifaanana olwaleero tufuna mayiti yaffe nga tugitwala ku kinaalizo nga bamala okuginaaza nga tugiteekateeka bulungi nga bagivuga bagireeta ewaka bazivugiranga ku ggaali ne tuzivugira ku ki basookanga kuzeetikka mayiti ezo zolaba eyo mu byalo beetikka neetikke basiba emiti ebiri ne bateekako ebyayi ne bateekako mayiti ne bakwata ebibegabega nga basitwalira abagenda okuziika eyo naye sayansi waali ab'eggaali tukuze tulaba nga mayiti baziteeka muki ku ggaali nga basibyeko oluusi obuti oluusi basibyeko emikeeka oba amabaati oba biwempe agandi munnaffe baatu bagenze ni kati abantu tulaba funeral services motoka zolaba olidde emotoka zolaba zitwala abantu so nti ebintu bigenda bikola ki bikyuka bigenda bikulaakulana bannaffe baziikanga nga tebali mu keesi mubugonjereeri kati baziika mu keesi waliwo keesi gyolaba nga bwe bagikuwa sente ezigirimu zikuyisa mu korona owulidde kati ebintu bigenze bikyukakyuka naffe tukyusekyuse omuntu bw'omala okufa mutwale wali osasule bamunaaze abategeera bye bakola okusinga lwe banaamuleeta eno mukyalo ne bamuzanyirako buki buzanyizi owulidde kaakati ono abadde akubanja akuteekamu eddagala mu nnyindo ndowooza byemutera okukola nawe obimanyi muteekamu ddagala enaakunaaza ennyuma zizikayo ebintu ebitategerekeka
eno bbaawo mwinige gye mutiisatiisamu nti okugema omuzimu biranda weeyo gye mukamulire mu kamwa ne bakamuliramu andabweya ya mukazi wo bagyeta nika ne bafuna nika okanda kuwulira yaaliwa namwandu oliwa nti kiki abuuza ki toli muteeketeeke eno tuli mu mazzi ga mukazi wattu bamwambaza ndaweyayo bamugaleeta amazzi ga ndaweya tugateeke mu haaji aleke kudda kukutawaanya abantu abakulu bagane bakweka siba mutulugereganalimanyi kakati tebakulekerera awo abalala bakusonseka ebiragala oleke koma ogenda gendera ddala abakazi era avo nno enkomerero ya hane yeeyo hane muni sweet simanyi bagamba otya babebi badalingi banne bakola egitima ne bamugamba nti kati omuntu yafudde nti omugemye oti okugema kwajja tetubagenda tugema korona sewo neeri bakugema oleke kuddayo kwewunzawunza nti okomawo waliwo eddagala baliyita muwunza mutagaza konkomaza temukuze nga mubiwulira maama mukuyabawo abaganda bawalo konkomaza okonkomalira eyo eno tuntumula aliko kutuntumula obawulira abaana abato bamanye eddagala lyammwe maama mwemusirike kakati bakuba ekiri mu Buganda wano tuli okugogombola kukyali kungi okujja essanja mu busiraamu sebo bwenfiira wano abakazi abo bagenda eri mukazi wange baganda omuntu wamugize dda okumubiki nti ane ndino gwe weesiriwaza ajja okutawaanya nti ye yabalanda weyaye tugenda okusaasula tuligeneza nga mukazi wange ali mwanda weya yange mwasalira kakati otufuneyo nekutuzi tutono ku mpaleyo otukamule tumutonyeze mu nnyindo ne mukamwa okanakulaba abakazi beekamya wano nga maiti yakayingira katulabeko atalaba agema abamu enjala bagenda nazo abalala basalafu kiri mu Buganda bannawojula okuvaamu ogenda okunaza maiti mukwano gwange omwanyumiza ku basomi ba Rukuya nti omufu yali eyo nga tateredde naye ffe tuwuliriza buli kimu kati gwe onoososola kakati aloosa mbu abantu be tateredde ali eyo nga tebagenda kumusimulayo bamutereeze basanga ecupa y'eddagala kutama we yebase ani yaliteekayo teyali muwalimu bano bagundi onteekayo abo kyobula abantu baga nti gundi ne gundi wano mu Buganda tolowooza nti bakijja mu bbanga abateeka omuntu mu kabbuli babawandiika ti gundi ne gundi kakati mwabo wano ebiri e Buganda wano mbuomusizi wanakuyita tojja kuvaayo ojja kusigalayo bajaki abadde abatawaanya ku mataka biki omuzimu kuno Abaganda bagutya nnyo oli yali tetebwa lyeddagala n'ateeka wano ku luba wagenda okweba kicupa eno okanda kuwulya abantu bamwe nga temuvaayo ate babikkawo kyobulanga bana batabuliri baga kabuli togibikka gireke omuteekayo nga tukoleki kolyoka gyeyo ecupa nga bakulaba bagikugisa gyecupa gyotaddeyo okutebasaaga ebino ebyammwe ebyokuteekako egunaaka ne muwujjawujja mbu balunyenyanyenya banyenyanyenya oli bamuzizika ebikonge awo mu kuzinga waliwo etaabu bakuzingiramu eddagala mu kunaaza waliwo etaabu bakunaalizaako eddagala mwiri mu kukuteekayo waliwo taabu bannange ekiri ewaffe wano shiriki yasimba makara ne walumbe ne bwe yadduka najja ettanda we wali Nakayima we wali Kisezibwa we wali Wamala we wali ekitundu ekyaffe ekyennyanja Nalubaale ebintu byonna bitambulira mu layini naye obusiraamu bugana n'olayini kakati omufu oyo aliko emikolo mingi nnyo nga bwe batuliisa ennagisi mu bulamu
nga tubawasa badayingi neri mu kufa abo abakazi bakimanyi bakitaffe bali eyo balina ebiragala byotalabanga kasitoba muganda ebiragala kakati ebyo tobyagala bwoba obyagala byaffe byawa bwoba tobyagala ogaba baseeka munaaze ate mwe munteekayo twakakulaba ku mufu nti omufu yagaana omulaba ekyo kiri mu bulame akensi tumulabyeko nti amwamulaba nga agenda emakka n'akomawo takyuse yeye yennyini mweyita ki nti baatulamira kukyusa ekiraamo tekikkirizibwa so gye ne bakuziika enziika yennyini naye bino bye batuziika nga batumaze tunaaza bakuyiyeeko eddagala kusuuka bayiyeeko ate bakuzizisa edda enjala bazisazeeko bazitutte buli omwamba buli mukazi agenze n'olwala nsanze mujja wange ekisajja akisazeeko simanyi ngenda okubulwa abasajja ogwe abakazi balabamu hijaabu naye hijaaban mastuura hijaabu zaaba mastuura toziyita balina eyo egitima zaabwe bamaama bakazi bakulu bakati totwanika otyo maama sibaanika bwanisi naye ekiri mu kufa ekiri mu mbaga tonyumya naye mu kufa osanga abakazi abakulu abali ku kyalo abalina shiriki nga yababunaabuna maama agandi kati omwana ebintu abikoze ate tokimanyi nti ku kyalo kuliko abakazi abakulu ng'omukazi yafudde n'olubuto abatemula omukazi tokimanyi emikolo giri mu kutemula okwo okutemula okumanyi abasalamu endowooza ekyama ebikitegerekese ntuyambagane ku kyo kive mu ddiiro ate ekirala kijje okujja kw'ebintu mu bungi bwabyo ebyokukolako mu busiraamu omusiraamu omutuufu tabyeekaanya wabula asanyukira busanyukizi ebyo biba bizze okumuyamba okuteeka ssente z'awantu awatuufu kuba abatazisudde abazijje muzize ng'enkya ayina gyajjo zitaayiriza ajja zisanga Allah agambye jjo twabadde ku bintu by'okufwa nti eriyo ejjana waliyo n'omuliro ne tulaba nti omuliro n'ejjana byatondebwa dda olwedde gyebiri twalabye kwa hadithi ezimu ezitunyonnyola okubaayo kw'omuliro n'ejjana nti byakolerwa dda wakati mu lugendo lwe twaze tutinatina nalwo twasomya hadithi ezitulaga nti byonna byonna tujja kubikola minzaani tuziyiteko enkwata y'ebitabo tukiyitemu tugende ku siraatwa tugende tunywe ku mazzi ebyo byonna tuzze tubiraba nga bikuyamba okweteekateekera wano kubanga buli siteegi tuyinza ogimalako emyaka egiwera eri teriiyo bwetaavu bwakubala myaka teri kulya teri kunywa waliyo masasula ga mirimu bw'owulira tukugamba nti ku minzaani tuyinza okumala ku minzaani emyaka egiwera emiliyoni 4 ebintu biryawo bakyabipima topapa tolina gyolaga ejjana gyeri nomuliro gyeguli tuyinza okumala ku siraatu awo ffenna okumala okuyitawo emyaka egiwera naye saagala obifunze nnyo ga nti tuliba tetukooye waliwo okukoowa Allah yagamba ala alkafirina ghairi yasir tebijja kuba byangu ku muntu atali mukkiriza bye twogera emyaka gye tulimala awo nga tuli bakugambye nti abaavu bajja kuyingira ejjana nga abagagga bakyaliko we bali bakyabatulugunya emyaka emeka kati okeko 5 bagenda okuvayo awo kusi ku minzaani ate balina siraatwa ensi yeeri njagala ogirabe nti teriimu kupapa obudde Allah abutuwadde ebisolo yabijjawo ebinyonyi yabijjawo ebyennyanja n'agamba sanafurugu lakum ayyuha thaqalani amajinni n'abantu kati obwanga mbwolekezza mmwe sikyalina kitonde ekintawaanya abagagga buli alina ku ssente wali abaavu wano naye bujja kulaba nga ate abagagga baddukira mu ffe nga bagenda babajjamu omuomu eri waliyo abatumanyi okusinga bwe twemanyi aga nti naasi beero teriiyo mwavu agenda kuyingira mu bagagga
kubanga oledda akivudde wano ng'akimanyi nti layini yaabwe teriimu kalungi ate teriyo mwavu mugagga agenda kwagala kugenda mu layini y'abagagga bonna baagala muki naye nga bakukwata ku nkoona bali abakutegeera bakumanyi nti gwe vaayo genda mu layini eri ndi mwavu nedda wekitebe waliko omugagga kati oli mwavu naye waliko omugagga mu layini nga bagenda babajjamu lunaku ala alkafirina ghairi yasir terujja kuba lwangu kuki jangu wamma eno wekukuutiriza ng'ente etayagala kugenda gisala ng'ate yeri mu nnamba gwe jangu deno ate saali mugagga walina piki bakuteeka n'abafurimo walina piki abatalina gaali bamuwalimu nga ejaabwe ejjo makula gwalina eggaali ng'eriko bisotta edde eno abagagga b'okukiyama allah kati oli wano weeraatalaata nze ndi mwavu oyagala kwenkanaani agandi agwe walina nekanzu 8 ate ekanzu obukanzu bwedde eno nga bakwenda bakugjamu bakuteeka eno bakuteeka n'abanene wali mugagga ku nsi olina n'akazigo k'ennyumba wali wazimba emizigo ebiri oli mugagga wenehijja tewakola dde wadde mu kuzimba ennyumba obugabo bagenda bakuwereekerezaako obwo nga obukakasa obugagga bwo ng'ate gwe okakasa waliki mwakola na hijja mwali mugula buguzi bibanja nawe ogenda okukuluma naye sinaziwesatu babaleeta kuzimba mayumba ogwo obutonotono obwo nga yenno nga tebakusitudde dda tolengejja bwengezi ogenda mu layini gwe bwe wayita balikuleeta abasahaba baali abaavu tolyewuunya nga wali mugagga wako newalina n'inki 6 n'ekitanda mazongoto ntigenda mbagazi todaku lwansisi muli bagagga nga mweyita abaavu naye ku nsi kuyiseeka abaavu naawe betunyumya balunkupe olina ne mazongoto ogwa kuno n'ogweri muli mu dduniya mweyaza ebitanda ffe tulowooza byamujjana baabibawa ku dduniya dde eno oli mubagagga genda yogerera ebitanda byo okukakkananga emiti wanyagamenya gye tewagisasula ekitanda kibulako ne sente obugagga mu bwe mubala olina eggaali oli mugagga obugagga obutandikwako obweggadi bajja gibala ssebo gonoza eggaali egulika olwakuba mwalemala mulowoleza mu mmotoka akati agambye nti omuliro oledde weeguli nejjana ba ahli sunna waljamaa naye bakadariya bamutazila babaga omuliro gyeguli naye tegunnakolwa kati kuba bali bo bamutazila n'abantu abo bakulembeza nnyo al aqli ala naqli bakulembeza nnyo amagezi ag'obuntu ku bwino owa allah amagezi g'obuntu gagamba ti omuliro kati bagukola gukole ki era naawe mu magezi g'obuntu okola ki okozeseza gago bagukuma gubeereyo gukoleyo ki ni allah faalu lima yurid la yusala ama yafal oledi akugambye gyeguli kakasa nti gyeguli gwekikkiriza yomiruna bilghayb kakati gukolayo ki tebuujikire aguli tetukkiriza allah byatugambye oba biyingidde mu magezi oba tebiyingidde kuba si ffe tulina amagezi alkamalu lillah mukikakasa nti amagezi gaffe ga lubatu kati amagezi gaffe goge kakati gwe ekikutawaazisa ebiyunga ebimu otabitawaaza kiki lwaki wena tonaaba ne balondako ebyo ate ne babikolako ensalosalo nti okomawa amagezi go tegajja kiwanuuza tegakisobola ne bakugamba nti kati amazzi bwe gakubola okole ki saala naye ng'osaabye eki gwe bakugamba nti enfuufu kuba kunaaba oba kuba kweddugaza bwe bakusanga okuba enfuufu abantu ba bulijjo bakubalamu amagezi naye eri allah ate gwe mugezi ogenda kusakake waliwo ebitayingira mu bwongo lwaki bakuganye okulya embizi ate endiga ne bagikiriza nti ewunya nnyo kati bwe bagiteekamu obutungulu kakati waliwo lwaki ku subuhi 2 ku ddobole 4 ate magalibi 3 wano mu ntandikwa y'omumakya tuba n'amaanyi mangi batutemye 2 kukyemisana tuba tulidde tuggumidde obedda tukola
enkola nnya kumagali bitwetekakakweba kasatu lwaki tobuuzanga ebimu ghairu maqulati lmaana ebimu amakulu gaffe obwongo bwo tebuyinza lwaki naffe mumpi ono muwanvu nga onawulira nti ayitayagala kubanga ggwe aba waliwo byabatamubuuza akola byayagala nga tayagala kukolaki kubuuzibwa ate oba okitegedde ebimu tubimulekere lwaki yagukola gyekuli eyo gwakagwokka obuuzaki lwaki enjuba evangayo misana wokka lumu netavaako yo kiro tuba tuli awo kiro netulaba ku batambula ekiro ojja kubuuza obandukire bwereere kati lwaki enkuba etonnya mu nnyanja ng'ate eno tuli bubi okiregedde ye lwaki etonnya netonya ne mu ddungu awatali bantu gwe bakugaa nti ensi eriko bantu bokka netonya mu ttawuni ate mu kyalo tetonyi katonda simutegeera gwotegeera otegeera kwenkanawa nga ne mu ku kitundu kwoli tebakimanyi nti otegeera niwanika omukono okubaako mu bantu boyogera bali kubeka nti kiwabuuzizza dda ate nga kiwabuuza tekirina makulu okwogera ennyo si bwe bwobanga oyagala okutegeera nitotegeera yogerera mubategeera bagenda kundi otumalira obudde naye nga gwowulira omazeeyo abategeera tebagenda okukutegeeza nti entegeerayo wateesezza dda tebyoteesa si kyoli ku mulamwa lwakuba mwe temuntegeera wallahi twakulemeddwa byetuliko bira nawe olikubira naye gwowulira omutwe gwe gukola kabiri tebasazaako obusaza naye nga temuli naaka oyagala okumanya ntotegeera tula nabategeera naye bano bootula nabo nga muli akasooli ku mweso bonna ne basirikale bawuliriza gwe tekitegeeza nti tebakumanyi wabasinga okuleka nebagala kakukulekereyo ate bulanga abantu tebakufaako nga gwoyogera wekka baba bakola ijima usukuuti basirika nebagaa nti oyo bwayogera nga mwe musirika ate nga tebawuliriza naye nga bawulira omanyi kyebaita okuwuliriza n'okuwulira obyawula owulira naye towuliriza anti oluganda nammwe kati mboyaana nammwe buweya abasinga obungi ennyimba baziwulira naye tebawuliriza bwemugaa bagamba kinti mpulira buwulizi kati gyebiri omuliro noki gyebiri yabikola yabikola agambye hadisi eva ku abi dharri عن أبي ذر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي يالياته للا يغامبا ومريدو نكي نكلكم مريدو نكي أبردوا بالصلاة الصلاة eri waliyo nabbambula w'omusana aburidu biswala eswala mugiteeke mugisalire mu kaseera awatali nnyo nabbambula waki wa musana fa inna shiddata alharri obuyitirivu bw'ebbugumu bwe mufuna ku nsi kuno min fayhi jahannam bugumu liva ku ki jahannama bw'esukka eyo gyeri okutuntumuka tufuna ku bbugumu lyayo naga nti obuki ebbugumu lye mufuna ku nsi kuno engali susse shiddatul harri n'owulira nti kati waliwo mu ttaka ebibira ebyayabise nebigiraki ne byekoleeza temperature yabisusseeko ne bitulika ebibuga n'ebibuga ne bisiriira abantu mukwano gwaye yaŋŋambye ali eyo nti wakafaya abantu 3 ebibira byayabise ne bitulikamu omuki omuliro owulidde kaseera kati eyo abantu gye bakyakalira agaye nti waliyo ebitundu ebikyakalirwamu mu provinces ez'abakyakaze ebibira byayabise naye waba otunudde ku muliro guli weewuunya endala byennyonyi nga zikuzitiza naye nga ziringa ezongeramu amafuta enfaihi jahannam olidde ennyonyi zezizikiza naye ziringa ezongeramu obwongezi ki amafuta agamba nti ebbugumu lye muwulira wano ku nsi eri erisukkiridde
min fayhi jahannama ebissizza waliwo abakola ebiyungu ne bibeerako emukka eri gye gukola ki oba mutera okuwulira emmotoka zino ezisibira ku mukka enyina bwegira nefuulwa ne jahannama esukka nezigira nefuulwa kati oluwo olwo ne lutumansukira eno kuki ku duniya kukakana n'emiti gikoledde ebibira bikoledde ani abikoleeza byokka byekoleeza oba okitegedde oluusi mutera okulaba ensozi ne zibwatuka nemuziyita volcanics oba okutegedde awo jahannama eba esiri wali ofumbye ku buugi obuugi obwo waliwo olw'obufuma nolabamu obuntu obubuukabuuka ezo volcano za buugi zibwatuka kati hadisi tugamba nti ebbugumu eringi lyemulaba lye buba busizo bwa jahannama ng'erina weegizeeki nekitundumuka kukakana ebitoogo byase ebibira bikutte sinakindi ne bannaffe bagaye nti mutuwe kutuzaawo ebbugumu mpayo ku ayisi waliwo jahannama buli omu amunuusa buwe mpa ku ayisi negireki nevubirizeeko وفي حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها omuliro gwemulugunya eri nnyinigwo yani fakalati omuliro n'agamba allah rabbi mukama wange akala ba'dhi ba'dan abamu tulya bannaffe tweridde ebbanga ddene makulu nti tegulina guwulira alusaazi gutandise okwerya nga bebaga nti sebusaba olwawo musaamu emmere yeegira ki wakati mukwerya amabwa kati n'omuli ogulinga oguwaaba alusaazi nti tweridde ebbanga erimala teriiyo kaliibwa gutuyoya watukola otusuubizza naye kati twerya bweri ate ebbanga kiddene fa udhina laha binafasaini allah n'agukkiriza n'aguggulirawo wegussiza wa mirundi emeka ebiri oba okutegedde bino ebintu biri waggulu n'okutegeera kwange naawe na buli yenna alina sayansi ku nsi kuno oba muzungu oba muddugavu oba muki ono omusayansa rabbaani yatubuulira nti omuliro gwatuuka ne gwaba eri mukama waagwo nti watukola naye twerya kati ffekka na ffekka abakuba muntu aba asinda alusa nti alusa zigenda kututta tebigenda byegaya byokka teriyawo wakati kazanyirawo allah n'agamba nti obudde tebunnabojja kulya naye mwe bagenda okulya tusaba allah tuleke kubaamu kubanga omuntu omuyalaba atyo ng'akwesunze bw'atyo allah n'akkiriza n'aguteerawo wegussiza emidumu gy'ennyimba ebiri weguba gukola ki guleka okufa ki ekiziiro owulidde katulabe emidumu gy'ennyimba ebiri nafasun wegussiza ashita mu bunnyogovu wanafasun fi saif ne musama ng'omusana muki wulira omusayansa agamba bwati fa ashaddu ma tajiduna fi lharri musizo niyo yebbugumu awo muliwulira nga lisusse wemuwulira nga lisusse ogyeko esaati ate nibataddeko n'ekiwujjo naye ate okyatuyana wulidde ne ice cream ogayiza ekinanka nekifunfugu ndaga nti mu budde wemuwulirira ebbugumu nga sufu wa ashaddu ma tajiduna min zamharir naawe muwulira obunnyogovu nga bukoze eki nga buyitiridde gyemidumu gy'ennyimba emeka esizamu mu buki mu bunnyogovu nesiza muki nekusiza mu bbugumu ekitegeeza jahannama yali talina midumu gya nnyindo mwekolaki yamala kuwaaba nti waayi nga tufa bajja ddi abakyali bakyakuba dansi
tubalinze tetubalaba bajja kati kiki atweridde nnyo tugirize kibaye twagalayo ku oyiro naye twerya kati ffe kabyuma biyigiraki byewagala naga nti kati kamba tewuluzeeko n'abotola akatuli n'akatuli naga nti kuno ku nsi bwe muwuliranga nga muli ku nsi ebbugumu nga lingi ng'omanya kati asiza muki mu mudumu bwe muwuliranga obunyogovu nga bungi asiza muki mu B oidde akati eno bali bannaffe bo babifiiringa abali mu nsi ziri abali mu kontinenti ziri ey'abawarabu yo kontinenti esingamu ki bugumu ate ez'abazungu zisingamu ki ali ne baleeta ffe bawaalaala ne batubalansinga kubeera n'obwongo bwaffe era obulamu twesigamye nnyo ku bakadde baffe bali naye bwotuuka eri ssebo omubiri gwe baate bamaze gukuba mpiso owezanga abaana abava eno oluva mu nnyonyi jahannama nekwaniriza kibannange ekisooka okukyayisa ensi yeri nga tonnatuuka nagyogenda kukola mudumu guli bakutunuza eri mwisizaani ye waliyo mu nsenyu mwerere na mayinja n'obuddo babufuuwa mwene mugiyita sahara mbu kisahara kiki eddungu owulidde omudumu gutunudde eri naye waliyo oyiro ndowooza ngeri omudumu gye guli ogw'amaanyi ebyobugagga byeri mu ttaka byo byasaanuuka musaanuusi tuvuga bivuge kati nteramu ag'ebbiri genda yoolabe bali bensi gye balimu yo ndala watunuddeyo ekidumu kyaki kati abazungu era batunuzaamu eddumu lyaki balabika nga bwe babaaba baffe olidde kubanga waliwo hikaya nukta si hadisi naye njogera ez'abakudaaze bakadde baffe twava wano ne twambuka tugenda eri allah ng'omuliro bwe gwagenze ne gwemulugunya netutuuka eri allah abazungu bagenda bwe batuuka eri ne bagaa nti mwagala ki nti magezi nagaa nti tubawadde abawarabu kiki nti sente tubawadde abaddugavu mwagala ki nti akabawerekedde ku bano akati bano bamuzeeye batukola ekikolobero kyobola atudduka eitha ogenda bulaaya oba musiza abawarabu kiki tuli bawerekeze emperekeze tuwerekera bakulu n'obuti obusokola ennyama mu mannyo tubujja mbali so nga ate enkuba zijja wano kigakuwerekera omusajja oyo yatukola oli yatukiikirira yatukiikirira talina keyajjayo nze mukwano gwange omwannyumiza nga tewa asabuku sadaka yagamba omukutuva wano alina mukulu we bwe muba mumwagalanyiza omwogera mukulu we naye kandi bikka erinnya kati mukulu we muganze mu siteeti eri kati mukulu we ng'amugamba nti tugende ew'omukulu eri omukulu takonkona bwajja bamumanyi naye naawerekedde ku mukulu we matuuka eri omukulu ono mugabi omuntu bw'aba gwe takuwa tekitegeeza nti mukodo alina abamulabanga muki all in all batuuka ebyo nga biggwa namugaa tubadde ogamba ki oba alina byo abakolako bangi munaye tulina omuzikiti gwaffe gwagala nankanti kiki gwagala sente mmeka omuzikiti gwaffe gwalabika gulimu miliyoni nga ziizo nagagenda bazikuwe kyate ono omutegedde musajja oli yanyumiza sitole lutabako omukwano gwange naali munyigidde ngagandi akati no munange ffe tulina yiika zaffe bbiri ziri wano mityana twagala zikulaakulanya nti kiki twagala kuteekawo tekiniko omukulu n'amugamba ekituufu kiri nti tekiniko tejja kuyiika zibbiri mugende mwongereko mwekomawo nenga subhanallah azimubya tekiniko
omuntu mukulu mumumanyi tiraika zaffe bbiri twakuteako tekiniko ya busiraamu nti kati mugende kuli akagambo mugende mwongereko kuyiikaaza ezo meka nebbiri baatuwampe mugende muguleyo mumwongereko bwe munaaweza esatu mujja kukomawo tulabe ekyejjira ki bakuwa amafuta mugende so singa yayogera nti tulinawo ekintu kyaffe kitambula nankani yajavaayo naye kagemaani yamusuka obuunyi naga tulinawo essomero lyaffe adufuwa tekiniko baatuwayikazibekati mugende mwongereko mwezi 5 nibagamba okwongerako mwezi 5 mukomewo otegedde ate oyo muyizi wange era ajja kubiwulira ngambe nti wabadde ku nze oba ye tamisinga ddalu naye sitole yakati buli muzi yayogera ze bamuwanga talimba naawe biyinza okukulema nakugamba nti wano omuntu bwatugwamu natugamba nti buli omu asaba ekyayagala ono gwasookeddeko asembeyeyo bwayogera oyinza osaba akawunga olumuno nasaba emmotoka nebagaba buli omu agende bamuwe kyasabye owakawunga ayinza n'okukazira nti tujja katusa ng'ate yeyakoogedde njakalirijalyona akawunga tuli bubi nti ate ggwe sebo sirina poloti njala kufunayo kapoloti nti ate ggwe nti mmotoka ndi ate ggwe nti mbadde nsaba bampeeyo kakeedi nange ntandikirawo nti buli omu kyeyasabye bakimuwadde kati yasabye akawunga ne bwemera nti sekanona okusaba kyova olaba allah tumunenya naye ngaekituufu kiri nti teyawali yali asabye allah kitegiirikika allah abagaye munsabe nja kubawa munsabe niye buli muntu aganagani kati nenkwa ku 10 ezi allah nazikukuŋŋanyiriza zojjoolajana nazo ku mwezi nolonda emitwalo 2 abakuwadde batakuwadde bano basaba buwumbi olowooza balina obuwumbi bitonde byava eri byalla si bya allah omusajja agamba munne ennyonyi zange nagamba onkolera ennyonyi nnya wakampaako 2 zijja ddi abantu bagenda bata covid bali mu nsi muno balina amaduwa ga nnyonyi nenaffe aleeta akawunga ke allah asinzira kwalo kinagamba ono teyantege ala akawunga amuwa akawunga ke ogenda mukukakananga okumanya allah tali azamanya onani agaba sente nabbanja okukakananga ero kitekuguddeeko akawunga allah tajja kuleeta nsawo agikube mungi kukakana ngaowero sitakuzingiza nibinindaka muntu era nini nambayo efe giwaddeeyo ate kuwoolwa okumanya allah akwanukula bulungi otambula nendaka muntu yo era nini namba ngaogiwaddeyo nabbanja agera okutema nga okwoli bantu bavuma gavumenti avale mu kintu twafunye wafunye nga abantu basaba nnyonyi oli ku kawunga allah asinzira kwali kyenagawuliriza edduwa zino zivaawa mu uganda basaba ki baagala buwunga batute tunonya akawunga k'abaana kagani babate mwakawunya akawunga bannamwe basaba bizungirizi babawa bw'obanga gwogabemba ng'otera okukuuma ebyokulya bw'oba gwogabemba unakaga nti bampa amagumba oyinza okugamuma alina embwazi ate ye embwa asooka kumugumyako n'akozaamu ayokaawo embwaje kakati wama kadaru llaha haqa kadri allah gwe tusaba kitwamuyingiza muki sibamu naawe wali osabye ku mmotoka yogera amazima ng'omaze ekiyamu layiri n'otuula wansi ng'oli sirias oyagala mmotoka bakuwe buwi basuule busuuzi watojaggisobula togisabye buli muntu asaba pikipiki mupiira gwa gaali mayembe gakutuse kugooca ebyo modulo byetulimu alakalakati babwawe mutuga netunenya allah yabagaye mwije munsabe nziwindi nebyo musaba era byabawa osaba 15,000 nemala nzironda balonda bulunzi kanti ayegwa mpa omulimu nkole
abantu batambula batayaya ofuna wewegeka sana kusasa n'ofuna kapolitiko 5 ku 10 n'ofuna wakasiisira kajja kakuwa era osiisire abantu basabazaako edi bazizimbye babanka bazimba bawola bannaabwe goliku n'ofunawo era sebo tomanya bw'omanyi wabula gukusaba kwe kubi zimanyi owulira Allah yaggulawo naggulawo agatuli abataka bali abaziyidde mubazisiza myezi 6 bayinza okusiza wano emyezi 2 naye ebyo byonna biri awo naye akabugu mukowulira nkugambye bw'ogenda e Saudi oba ogenze mu nsi z'Abawarabu ekisooka okukutamayo kiri eki obulamu bukyuka oluva mu nnyonyi n'ova mu ka esika ennyonyi n'otukaga nti subhanallah eno nsi malako nayo ng'ate ojja kumalako nayo olaba ensi omuliro oguli esoyinza mubuuza abaana bammwe abakoli ne bannyina bababuuli nti seekanga tabyayogera bituufu fe tukulidde eri tetulaba okudda eno mukyalo lufuuyibwe kawewo twayokyebwa dda saba Allah tutaasa omuliro abantu bagenda mu hijja wanga tumaze n'okubakubira amataali gaffe bagenda olubanda oluggi lw'ennyonyi n'agamba nti simanyi nti emikolo ngimalako kiki omuntu mugusizza bano bawangaala bati ate nga gye balina amafuta gye galina ennyonyi baziri omubaka agambye agamba alhumma omusujja gwe mulwala min fayhi jahannama ebbugumu lyagwo liva kuki ku muliro jahannama yagamba abriduha bilma omusujja mugunyogoze n'amazzi tola omwana abugujja leeta ekiwero waliwo omusawo yenna atateekako kiwero era kati gwe naafe oluva wano nti ayokya nti bwamuwa ecupa y'amazzi wallahi tebayinza kukuwa yabuugi ne bwebakuwadde ngaobwagala nnyo mulete ecupa onywa soda kika kikooko mulete ecupa ya kooko abriduha bilma omusujja ogwo gulagutta nnyo abantu kika kya bbugumu eryo eriyingira mu mubiri nga bwe liyingira mu nsi jjukira nti n'omuntu ono nsi etambula oli nsi ekola ki etambula ogwo omusujja omungi gwe muwulira min fayhi jahannama ebbugumu eryo owasizza ku mudumu guli ne gukuyingiramu kati obukambwe bw'ebbugumu eryo lye muwulira ng'omuntu abugujjaayo kyafa abriduhu bilma omusayansi arabbaani yatugamba nti woowulira temperature erinnye omanya wanuusizza ku ki ku bbugumu liri weetaaga kaakati amazzi okukkakkanya ki ebbugumu teriiyo mwana alina temperature ne batagga ndi muyiseeko ekiwero oba kitegedde kati naawe oyinza okwewuunya bali balina obutiki tulaba nti n'amasanyalaze gano tugafuna oluusi nga gava mu omuliro nga gava mazzi bwegalaba ngaawo mazzi naye munda muliyo jahannama mazzi bujagaali mazzi hadisi agambye n'agamba naarukum omuliro guno ogwammwe gwe tukozesa hadisi eno ndala ezo nno zonna zenjogera za Bukhari ne Muslim olidde bwenjogera bwe nti abasomi baba bamanyi nti bweguba mupiira ndina emmane n'essala eno mu saidi yaffe navudde mu gwessingo n'ogwebika ngamba Bukhari ne Muslim mbandi ku mupiira ki aseromaani bemumanyi ogw'amasaza tuba tukoze eki hadisi mutafakun alayhi nti ettiimu ebbiri zigudde dro ziri sizino ogwebika naki waliwo mupiira gya bika bingi olwo guno gwe musamba ogw'okuyidi ne Ssekukkulu ab'ekyalo gundi bakutte ekyalo gundi emwekuba endobo naarukum omuliro guno gwe mukozesa ku nsi juz'un katundu min 70 juz'an ku bitundu 7 min naari jahannama
kuguliki guno baagunyogoza oyinza bw'oba yagala okifuna obulungi nti baagunnyika mu nnyanja nsanvu ne guweweera okutuuka ku guno gwe tulina tetulina kawolu gwegendeke oteekeko olugalo owulire nti kaki eggolu lye tulina eryo lyo bw'oba oyagala okufuna guli okubisamu ebitundu 7 okufuna guli oba otutekedde kulluhunna mithlu agamba nti omuliro gwammwe gwe mukozesa akatundu ku bitundu 7 siira ya rasulallah ne bamugamba basahaba abaaliwo abaatukiikirira in kanat lakafiya nga tulabanga guno ogutumala bagenda kwongerako nti guno nga nagwo tulaba awe guli wamala kana agamba nti fuddilat alaiha gwayongerwamu diguli bi69 juz'an gwongereko diguli 69 okufuna guli n'agamba kulluhunna mithlu harriha naye diguli ezo zonna zifaanagana n'okwokya ki kwammwe kuno ogenda ng'ozipika bamaama abedda balina esitoovu ezipikwa tuba mwazirabako oluusi kazibikira ne bafunayo ne bakazimukula naye ndowooza tebikyazikyabi oba gyeziri tekinologi gyeziri naye sizabbeeyi gyeri nali njiterese mbalage bano abaana gyerieka gyeri waggulu kukabano musobole okulaba gye nyina museum yange nange abantu tebajja kutegeera bituyise mufonte kakati sitoovu eri maamu eyo yali kudda ku ddaaku ayambanga nnyo ku ddaaku kakati bwagipikanga bwoti egenda yegira ki yeyongeza okitegedde etuuka okuleeta akaliro nga kaki kabbulu kawaggulu wakabbulu wabeero n'akeeru ng'akeeru tekatera nnyo okulabika kakati akugaa nti guno omuliro gwaffe owawa yongera opike ebitundu ki buli kale eziri ku nsi jagenda zikyusa kati evudde mu guno kati eri muguli oyagalako kala ki waliwo eya yero eneesooka yero yero esooka engero z'abasibe yero n'omuliro yero guno ogusooka kati bwogenda opika tuuka ekiseera n'owulira bwewuuma aga ndi ategera evumbera nti sokoolamu olugizibukula n'owulira bba akati naguli gwe gupike guno gwa yero gwe tulina kati wano naye gupike buli opike emirundi 6 okutuuka ku jahannama olwo olina kkala gy'otajja kusobola sahaba kati nga muzito nti hadisi endala omanyi hadisi nnyingi ezoogera ku nti omuliro gyeguli n'agamba nabbi bwe yatambula ogenda emiraaji agamba aliwo hadisi empanvu agamba thumma oluvannyuma lw'ebyo ebyayita entalaka bibantwala hatta okutuusa intaha bi ne tukomekereza safari yaffe ila sidrati lmuntaha waliwo omuti ogukomwako ebitonde wagashiyaha alwanu guliko buli kika kyaki gwabikibwa buli kika kya kkala gy'omanyi la adri ma hiya mulimu nezesimanyi kuba zibanyonyola nti nzibagambye nti kkala gundi oba kitegede summa oluvannyuma adkhaltu ljanna nayingizibwa udkhiltu ljanna nayingizibwa mu jjana faiza fiha nagenda okulaba nga mulimu habailu allulua mulimu ebikomo byaki ebyaluulu nga biwanvu ng'emiguwa wa idha biturabiha almiski ng'ettaka ly'omujjana liwunya akawoowo aka miski warabu bo tebalinayo kawoowo ke bakubirako kifaananyi nga kaki ka miski miski lkhitam khitamuhu misk
ebyokunywa by'omujjana owali badde ng'abimalamu eno otuuke ku bisejja birina kawoowo ka misiki kebikola ki Allah yayogera mu lulimi olwo basobole okulutegeera kubanga bo baali bakimanyi mulimu thumma oluvannyuma rufiitu nasitulwa ila sidrati lmuntaha ne tutuuka ku muti ogukomwako faidha nabakuha nagenda okulaba nga annabak ebibala byako mithlu qilali hajarin nga bifaanagana ebibala by'oku muti guli atugambye kalazi nga biringa ensuwa eziva mu kitundu ekiyitibwa hajari nga bwogamba China made in China kati n'Abarabu bayinanga nibagambye ensuwa yawa nti yavudde hajar kitundu kyakiki ensuwa ze hajari bo baali bazikola ki nga bwe twakimanya akawunga k'embaale munabaga nti ensuwa yegindi kati bo Abarabu baali bagimanyi nagambye natunuulira ebibala by'omuti guli nga biringa ensuwa zaffe mu sayizi eziva eruddawa omuyembe gwakwo oba omucungwa gwako oba okitegedde waidha warakuha nagenda okulaba ngaebikoola by'omuti guli mithlu adhani lfiili ngaekikoola kifaanagana amatu g'enjovu walulabe ku kutu kw'enjovu ekikoola obugazi bwakyo nga kyenkana okutu kw'enjovu tekuyinza butava kibala kyenkana nsuwa muki oba okutegedde bwoba oli mulimi ndowooza abalimi awo kati tutegeera bulungi naye bali abaana b'omu kampala ebyo tebajja kutegeera n'agamba hadhihi sidratu lmuntaha ogwonno gwe muti agambye guliko kkala zezisobola kutottola ebikoola byako biringa bw'otegedde kutu kwa njovu ekibala ekiriko nsuwa n'agamba waidha arbaatu anhaari mbandi awo nendaba ku muti ogwo awali omuti ogwo nga waliwo emigga ena wuliriza hadiise naharani batinani waliyo emigga ebiri egy'omu ttaka wa naharani zahirani waliwo ebiri giri ku ngulu fakultu nembuuza abantu benalina ma hatha ya jibuliru ondeese eno naye bino omuti guno nga gunkubye waliwo emigga egiri wansi kiki amma namugamba kala nagamba amma naharani amma albatinani emigga ebiri gyolabye fa naharani fi ljanna gifubutukawa eri mu jjana wa amma alzahirani gino gyolabye egiri ku ngulu fa nairo mumumanyi kiyira guno guyira guva wammwe mu Uganda kiyira oyo gwolaba si omugga gwa origino yagwo mumanyi gwatandi sipiiki yaguvumbula uno atuga nti nedda kiyira ono mulimu nairo wal furat waliwo ifratis neki tigris egyo emigga giri ngaoyingira mu iraka waliwo emigga ebiri furat ne dijila gira bwe kituuka nekyewurawula nga olaba nairo bulu nairo n'atuuka n'akola kino neki waliwo bulu nairo nani ne white nairo bwoba ethiopia ng'ova mu ethiopia ndowooza okujja e sudan waliwo etawuni awo enkadde capital city ya sudan bagiyita mudolomani awo waliwo omugga gusisinkana n'ekiyira negyegatta negiryoka gitolontoka gigendawa kati omugga gwaffe guno kiyira tokuyita mmere gayira tiye gayira oli alawazini gayira naye yo sayansi ate wa waggulu nnyo olidde oba bafaanana mannya obanga kati yo sayansi ali waggulu wange gino emiggo gimulaweku gino waliwo ebiri egiva mu jjana waliwo ebiri egiri ne ku nsi yammwe ogumu guli wali mu iraka omulala guli kiyira kati kiyira oyo gwolaba ava mu Uganda muno n'atolontoka n'alagawa e Sudaani n'atolontoka n'agenda e Misiri n'ayiwa ku buyanja Mediterranean seeri ewaggulu oba okutegedde nti Misiri obulamu bwayo buyimiridde ku ki era weeyagala okukwata ku Misiri mulwane Uganda siba amazzi sigwa mmwe mwekka lwakuba ffe Katonda yatuwa ebyengera bingi ffe tulizanyirako mizanyire naye bafiraawo baawugiranga ku ogwo kwe baazanyiranga firaawo yali amanyi gugwe
oyo kiira nga twamuyagaa guno omugga gwange gino emigga gye mulagitambula gyange ne bano bannaffe abaliwo obudde bagaa ndi wammaye Ssaabasajja gugwo abaganda bamanyi gwabwe abasoga bamanyi gwabwe nebiraawo amanyi gugwe n'abasudaani ogumugga bagwogerako mujjana waliyo omugga oguyitibwa Kiyira Nayiro era bamuyita Niiri. Kakati ekyekwewuunyisa ffe bwe twabeeranga eri mu nsi ziri twaliyo ku nsi nga zikyalina wuzo. Abamisiri bakimanyi bo bakimanyi nti Kiyira mugga gwabwe mukuva mu hisitole waabwe gwa bujjajja n'Abaganda bwe batyo bakimanyi n'Abasudaani bonna obulamu bwabwe buyimiridde ku migga egyo lwakuba mu basinga obutamanya mugaso gwagwo bannayuganda. Era kyobulaba Misiri wano ekiddo bwe kyajja yajja ne batula n'abakulu bamalako batya ekiddo kubanga bwe kikosa wano kikosa eri. Era bweyagala Misiri mukubagane kwata ku mutaka ono. Akati oyo politics wa muntu oyinza obutamumanya olaba mazzi n'ogayitako n'otambula n'ogenda era nga bw'omanyi obwongo bwaffe bwe twabulabye tuwerekera buwerekezi. Akati munnange ffe bwe twabeeranga bannaffe eri Abamisiri Omumisiri n'Omusudaani ne Munnayuganda ebiseera bye twasomeramu eri Abamisiri baakubanga nnyo ebyeyo mu nsi z'Abawarabu basawo basomesa naye bwe wamugambanga nti nva mu Uganda nga tulina erinnya eritugatta Abamisiri nabali nga tuyita Abnau Nil abaana baaki Bannayiro ya Ibn Nil mumanya nti ono tuyonka ku maama Nilo Nayiro abaana ba Nayiro eryo lyabanga linnya Omumisiri olukulaba nti ova mu Uganda nti Ibn Nil tulina maama atugatta oba tutegedde kati mugga bagwepikira kuva ku mulembe gw'obujjajja eri mu bafiraawo na buli kati naye nno weewuunye gutwala ebyobugagga ng'amataka ettaka esengejje kugambye guyiwa ku Ssemayanja waliwo gundi ezo zoolaba ezo nankani bwegutuuka eri ne gukolwa obumwa bubiri obuyiwa ku ki ku nnyanja delta zibaziza bata ziwa ku nnyanja ennyanja Ssemayanja galyanga nnenne mu nsi yonna oba kutegedde kati kiiro yo gumulaba ayiwa n'atuuka n'agenda mu Red Sea n'agenda mu Mediterranean Sea Red Sea n'egenda n'eyiwa Indian Ocean n'eyiwa ku Atlantic kuga mu mugga gwa nsi yonna naye jjukira nti ate abagamba nti amazzi g'omugga bwe gatuuka mu nnyanja akajja obunaku kemanya enzige bwe zijja enzige zifaanana ejjanzi 100 ku 100 jjanzi naye enzige bwe ziba zigenda ejjanzi lisigala akajja obunaku kemanya ejjanzi teribuuka naki bafaanagana naye enzige bwe ziba zizze ne zigwa mu kitundu zisangamu amayanzi gaamu bwe ziba zisembula salaamu alaikum kyatugenda nimuba tulabira tetwabavaamu fetuli ki tuli bawaka nga tuli amalagala gaffe naye mulidde ebintu byonna mubimazeewo ndeke muli ebinadda oba okutegedde kati n'ennyanja n'omugga ogenda nga kuwamala abavubi baba bakimanyi omugga bwe gujja bwe guti mayanja mu nnyanja yaguyitamu buki amazzi gaagwo gagendanga bw'obirabwe mu ndaba eya bulijjo etali mu sayansi naye go gayitamu buki ne gagireki ne gagenda akajja omunaku kemanya amazzi g'ennyanja go gatambula gokka nga nago ne gagenda nga gabo kale gayita muki baabasumi bagalaba nti guno omugga guyise mu buki guyise mu nnyanja mazzi ga mugga oba kutegedde Allah yagamba nti bainahuma barzakun la yabghiyani maraja albahraini Allah ayinza ennyanja ziyinza okuba mu kiwonvu kimu nga ziri bbiri bainahuma barzakhun wakati w'ennyanja eno n'eno nga zonna ziri wamu barzakhun waliwo kateni la yabghiyani gano tegayingira mu gano
engezi yayise wano ge mazzi g'omugga gogalaba gazanyira muli ndaya bugiha naye tegeetabula naye nga bahrain ennyanja ziri bbiri subhanallah to the extent nti n'ebiramu bimanya nti eno si waffe naye bugiyani ebyennyanja byo tebiyingira mu bino naye bwe ngayo yafulamu otyo bannakityo ne bakityo bali wano okitegedde ensonzi bw'ogiba n'abavubi akubuulidde ne bagiyita engeri engezi olidde bw'ojja ensonzi muno n'ogisobola mu mazzi g'ennyanja ekolaki omanyi obwongo bwaffe alhamdulillah allah yatugemulira oba buliko kibaati nabaki noza bino bibaata ebikwate n'enguudo waliwo oba kiba kya geegi ki waliwo emmoroka eno mekugwa eri era bipanka obwongo obwo obulamu naye nga tebukolangako allah olanafe abagezaako okugira kuwotulako ku butuli omanyi omupiira oguliko akatuli naye nga emmoroka etambula omukka teguvaamu befwe nayemu ate awo n'akatuli tekuli naddala ku byeddiini era ne byetusoma wano bagamba nti kati musoma bikiisire bakiki nti tukyali ku kintu n'ennambi nti mukyuseemu kati ate musomeko ku bino batutegekera mutegekezi kino temukisoma bannaffe bwe batula eri nga batuteesaako olowooza bateesa ku bantu akrabulila lkuruuti minannasi batulabanga ebikobe aliwo omukwano gwanjja kubalaga kuwano yampeereza enkobe ng'eyonsa akaana kaayo naye ndowooza bonayo batulabaga nti baganda baabwe baganda baabwe bannange era abantu gamba mutwala enkobe nezijja nga tukutukako emikira nemugaa nti waliwo omuyibu omuyaga muyibu ki omusiru awedde emirimu allah ayogera twabe yatutonda mu ttaka nti twakutukako mikira akati bwe giriddamu negikutuka nga tufuuka ki noyo muyibu aga nti akati ngaomuyibu yagamba dalwin nti ayogera omandazi agakuba mu kurani olwokuba ayogedde erinnya ly'omuzungu n'abazungu mu abasiru kiri wano oli bwaga nti omuzungu mu amerika yagamba nowulyanga nabbi ayogera pozi naye mulimu abagwagwanga genda mu amerika ojja kubalawo waliwo omukwano weyanga nti ne mu amerika eriyo abaavu abasinga n'abawano naye bwayambala najja muno walabako wano nga gundi bwe yafuga obama bwe yafuga yajjako ewaabwe najjako nawano mubamalirwana atulabe waliyokole mujaarawo wano yajja tebalirwana yatuwa kaki nga twasanyuka otukafazze yemanyize enkobe mumusiige korona akayagande era n'olulwabwe omuntu yenna nga yavudde ebungereza najjako mu uganda nga gwe tovangako mu uganda obuwulize bwobwana bwetobanga atudda wali nabbi buli kye bakutuma ogenda okireetesa amaanyi bali bavudde mu nnyonyi eggulo baganda baffe bazze tebakyajjukira luganda naawe obwongo ne bukujjamu to ne yagenze eggulu amazeyo emyaka ebiri takyamanyira luganda enkoko agiyita enkaka naga nti baabona oluganda tekyalumanyi ate nga ono ali siriyasi abuuza ali siriyasi naye ngaoli amuzanyirako wonga bino ebinyonyi byemulya bino enkaka nti abaana oluzungu lubonoonye enkoko kati ogiyita enkaka bambi maama maama sibe muliko bababoyanya baaba wano nga bakimanyi nti tuddeyo mubajega baffe ana omuntu nga bukyayagala kyomukola nomuganda olulimi lwamwe nalwerabira yuno gandi abaana tebakyamanyi olulimi lwaffe boogera akuyimba wallahi billahi tabayabwe omuntu yenna yagenda ebweru ng'asusiza emyaka 15 gino egy'obusiraamu 15 tasobola kukyusa lulimi lwe wabula bwalukyusa aba yeekoza bwekoza psychologically aba alukwaki
era kye tuyita lakna. Lakna kyomuntu bw'abanga akyali muto ng'omuzaalidde eri ate olweno bw'akyusa emyaka 15 olweno lukola ki aba aggaddewo naye yagenda alina emyaka 15 myaka 2 akawoza yankawakogasiruwaddako nasoma psychology tosiruwalirako eyo lakna tesobola yogera bulungi enkoko tereera naye bwebagwa kumweyagala auzubillahi era kiba kitalo n'amala gamba nti genda buli kyakutuma olinga ebya allah oyinza obijemera naye kigena okugira ki kubanga oba olina kyogira ki asuubira akiraloota akati agamba mu hadisi yali kusuufi nabbi bwe yamala okusaaza abantu ng'enjuba emaze okulwana n'omwezi za mukitegera bulungi nzivunule yaffe wano enjuba abaddogamu kati bwega solatul kusufu wal khusuf enjuba erwana n'omwezi buli omu n'aleeta n'akanaka leeta gwe baafu yange awo ndabe birwana byekutte tere batuzanyedde ku bwongo ne bakunakuna enkya enjuba n'omwezi bijja kulwana nti musawa musanvu olugira buli omu n'abeera bizi bampe ku mazzi ntunulemu byekutte birwana bitandise taata ayita abaana ne maama abasiriwaze nga ye bwe bamusiriwaze allahu akbar omwezi guli wano kumpi enjuba eri mu miles 9,900 plus birwana bitya wabula kullun fi falakin yasbahun byonna biri mu bbanga bikola ki one time wanudde biyinza okujja ne biteebagana mu layini ki emu kufe ke tuyita okulwana ne ku mulembe gwa nabbi kyaliyo naye kanjja kuvunulira mu lulimi olutegeerekeko nti nabbi lumu yali ku kuswala y'enjuba ng'erwana n'omwezi kyemujja okutegeera kuba ekisukkawo sikirina wa khutubatuhu sallallahu alaihi wasallam n'aleeta kutuba n'asomera abantu kutuba n'agamba bw'ati وأنه عرضت عليه الجنة والنار ndi allah yamuwa ku kifaananyi ky'ejjana naki n'omuliro oba okutegeera wa annahu agamba arada an yatanawala min aljanna unquda nabbi bwe bamulaga ekifaananyi ky'ejjana n'omuliro n'ayagala atwale omukono unquda kigambo kya Luwarabu naye mu Luganda twakiganda waza nti onkuda enkota okitegeera yagandi enkota y'ettooke eri wabayo enkota ya ntende oba okutegedde nabbi n'ayagala bwe baamuleetera ekifaananyi ky'ejjana okugolola omukono agenda amenyeyo ekiki enkota y'entende fakusurat yadu anhu omukono gwe ne gukola ki ne guyimpa wakuyo makulu nti yakola ki mujjukira omuyizi gwe nabagambye yali ku kitanda n'azikiza ettaala ng'eri bunaayira olidde nono yayagala atwale omukono naye nga gwo guweddeyo naye ng'ajja n'eri ligiriddewa ayagala okusika omukono alaba nga akirabira ddala anyumiza baswaba wa annahu ekituufu nti law akhadha singa nabbi yamala n'anoga enkota eri la akalu minhu ma bakiyati dunya buli muntu ali ku nsi kuno yalize ng'anogako ng'alya mpaka ekiyama lwe kyalikoze eki nga tekalidde enkota eri ebiwagu byayo bo balina nkota n'ebiwagu n'omunwe gwe bibizze ku ntende entende yakula ng'empirivuma enkota ogirabye ekiwagu okirabye kuli omunwa ogulabye twalibadde nga tunoga ne tulya mpaka mwenna bagenda emakka mwaliridde nga buli omu nakkuta nga tebikola ki kubanga okulu hadaimu ebyayo tebifukirirwa byaluberera wa annahu ra'a nara n'omuliro yagulaba wa ra'a fiha n'alaba sahibu lmihjan alladhi kana yasriku lhaj
waalingawo omusajja ng'alina empenduzo gy'anyakuza ebintu by'abahaaji. Yalinga ku nsi kuno nga mubbi naye ng'atera kubba baki bahaaji. Oyidde muyinza okuba ng'osaala ng'alina omuggo gwe n'addira engatto zo sapatu n'agenda ng'azisika n'akaki, ogenda okuva mu sswala nga onoonya engatto tukola ki, yabbisanga ki empenduzo eyo. Yalina ng'akaggo ke nga abbisa ki, yagenda yasanga bisibe talina kyaleka. Bwe waba nga wawanise kakofiirako saamuweya atwala akaggo ke n'akagira ki, omanye akaggo k'oluga mwalulabako oba muggo naye nga guyina eno akawenduzo. Abasajja bakulu bazikwatanga n'abagenda okuwasa abantu abakulu emigga egyo bagikwata. Kati wamulaba nga hunale bakutta omuggo gwe mpozi gwawenduzaaki bw'ayita ku ngoye kuki nga ziri kuwaya ng'addira akawenduzo nga kagira ki ng'akuteeka ku kibegabega akagoye kabadde omugwamu aga nti omuggo guwendudde akagoye badde mpozi abadde akakozeeye. Naga nti oyo namulengera yabbanga bahaaji mu muliro mujja naye yalabayo nkota kati anyumbero yalaba mu muliro. Fiiha n'alabayo Amr ibn Luhayy, omusajja yayitibwa Amr ibn Luhayy yajudu qatbahu fi nnaari, nga awalula. Oyo omusajja oyo bagamba ye yasooka okuleeta ensinza y'amasanamu ki, yajja n'ensinza y'amasanamu mu buwangwa bwa Buwarabu. Naga nti oyo namulaba nga awalula ebikozesebwa bye ng'ali nabyo, nga mwe muli obuti bwe yakozesanga. Wara almar'a, yalabayo omukyala lati oyo tuadhibu eyali abonereza hirra kapa habasate yagisiba. Wakala n'agamba omukyala mumujjukira yesiba kapa neefa. Bwe yali bamumulaga nti oyo omukyala gwe baakusomesaako eyasiba kapa neefa n'atagikiriza kuli omulengera wuuli, eyanyaga nga bahaaji omulaba wuuli, ono omusajja yatuleetera amasanamu gasinzibwe wuuli. Kati naawe osobola okubeera mu kika kyammwe nga gwasoose okuleeta ebyokoola mu kika omwo. Abazzukulu ne bakola ki? N'agamba lam ara manzaran kalyawmi afda, nti sirabangayo bukyamba mu nsi kifaananyi kintiisizza nga kyendabye mu bye mbanyumiriza. Yalengera omuliro n'alabayo abakukunavu abo, oba okutegeera nejjana n'agirengerayo n'ayagala atugireyo ki. Mulimu hadisi gye mbadde saagala kuddamu. Hadisi eyo ng'ekwata Allah bwe yamala okukola omuliro n'agamba Jibuliru tugenda okole ki, ogulambule Jibuliru. Hadisi eyo nganjogera nnyo okuba nti olunaku abawaabeeyo nga ku mugendo guno kangisome mu speed naye ng'ekakasa okubayo kwaki nejjana. Lamma khalaqa Allahu aljanna, Allah wamala okutonda ejjana wannaara n'omuliro, arsala yasindika Jibuliru ila aljanna eri jjana. Fakala n'amugamba izhabu genda fanzur ilaiha otunuulire gyenkoze. Wa ila ma addadtu li ahliha fiha, na buli bantu bannannyiniyo bye mbateekedde mu buli nnyumba. Fadhahaba yagenda fanadhara n'atunula ilaihi ejjana. Wa ila ma aadda Allahu li ahliha fiha, ne Allah byateekedde bannannyini jjana eyo mu jjana. Faraja yakomawo eri mukama we. Fakala n'amugamba wa izzatika, ndayira ekitiibwa kyo mukama wange, la yasmau biha ahadun, teri n'omu ajja giwulira illa dakhalaha, okujjako nga yeegomba akole ki. Fa amara biljanna, n'alagira ejjana. Fa huffat, ne bagiteekako ekibaawo bilmakarihi, nga ekibaawo kiriko ebitamwa eri omwoyo. Yateekako notice board n'azeetoolooza ku jjana nga ziriko abanaakola ki, ebisaanyizo by'abanaakola ki. Naye nga bilmakarihi byonna teri muntu abyagala bikola. Fakala n'agamba irji, egenda otunule, fanzur ilaiha, genda otunule ku notice board, ntaddeko ebisaanyizo ebyabanaagiyingira olabe. Ogaye buli muntu ajja kugiwulira agiyingire nti genda osome ku bisaanyizo byayo.
وإلى ما أعددت لأهلها فيها وسمنين تيكا تيكا جينتي ستيك جينتي كدتي كدبنني الجنة جبريل يجنره فنظر إليها ناتونا كنوتس بودي وكواندي كدوا terms and conditions na wanajiingira thumma raja apo yamara yakoma fakala nagamba waizatika mukama wange ngaire ekitiibwakyo lakad khashitu ntidde alla yadkhulaha ahadu siraba yomu mwajja jiyingira I'm scared sinzire ebisanyizo byogitaddeko bintu byakuzuuka kusala kiro kusiiba mande abantu nga baagala mmere gwe mujulizi mande yawedde wasiibe ansanjiraba ne bwoteyomusi agandi ebintu byotadde ebisanyizo byejjana ntidde bwensomyeko bintu byakunaaba janaba byakusaddaaka byendabako abantu nga nga tebyagala kusaddaaka tuno tusaba kuna jinaalizo ly'abantu amiri akutuka neba umma namba agisaba titles wallahi uliro obuswavu mulimu abasiraamu abagagga ba MP mulimu abasiraamu abagagga balina business waliwo abagagga betutamanyi abali Kasese abali Embarara abali Arua abali Zigotibwa abali Mtyana basaba titles zakunaaliza mbafuti titles ntwali esatu nti naye tekyewuunyisa Jibril yagaa ntidde ebisanyizo by'okuyingira ejjana ogambye kutya nti kusaddaaka nti ani ayagala saddaaka bantu nga baagala byakweraga ate njagala yankukuto kimwogera erinnya nti awa leka ku mobile money abeero agifune ng'oteeka mobile money ng'otegeezaako nti jinaalizo ky'abafu baasi evaawa ntusaba bamanye ntidde ejjana simanyi yanaagiyingira guli yagamba tewali ajja jiwuli agiriki naye ebisaanyizo oba kutegedde nabyemu netayiri abantu kati bagala bakwatira ku maliba gaabwe Jibrilu yatyaki notisboard bagitaddeko ki basoose nibamugaa nti gendayo n'agendayo nagamba ekiri muli teriyo mwana Adamu ajja kuwulira biri mujjana n'atayagala kuyingirayo kati ogenda kuddayo ntaddeko notisboard somako olabe naga nti nkomyewo ntidde oweza wali anagiyingira nti nga ndabyemu Ramadani naku ameka asatu maama ndabyemu n'okwata ku ssente bagendeko e Makka okusaddaaka nga tebyategedde nti bw'ogikoledde ebalemi kala n'agamba soma oluvannyuma arusalahu yamusindika ila nnaari wali omuliro namugamba ngumaze ogwo guwedde kala n'agamba idhhab genda fanzur ilayhi ogutunuulire wa ila ma addadtu li ahliha fiiha nenteekateeka gye nkoledde bannannyini mu kuyingira kala Jibrilu agamba fanadhara ilayha yagenda n'agutunuulira faidha hiya agenda okugulaba yarkab ba'duhu ba'da nga gwerya gwesala omuguju thumma rajaa omuliro nagwo gulinga ogulimu amayengo gukyusa kkala guzanyira mu kkala ze zaki gwesala omuguju gweswata gwepikira bannyini gwo thumma rajaa n'akomawo fakala n'agamba waizataka ekitiibwa kyo nkirabira Mukama la yadkhuluha ahadun sami'a biha teri yajja kuwulira nga baboogerwako nti naaru jahannama okujjako nga buli muntu ajja kugutya tebyagala kuguyingira fa amara biha n'alagira bagende batekeke notice board fa huffati ne beetoolozaako notice board bishahwaati mwali mulaba ebisaawe by'omupiira bamala okugizimba beetoolozaako langi eza kampuni ne balangirako kampuni gundi nerangirako ey'omwenge eyaki akati nejjalamu emala okuggwa abakozi ba art ne balangirako abanagiyingira ebekiza ne beetooloozaako egi n'omuliro gutyo nebbali waagwo gutwala ekisaawe ky'omupiira ekimaze okuzimbibwa ekyasinga oba ekyawa Namboole abakubako ebifaananyi notice board eyo agenda bagyetoolooza kuli ku kisaawe bwensomyeko ku notice board y'abanaaguyingira nti idhabu fanzur genda otunulire fahuffat bishahawati ne beetooloozako notice board ziri eziri kulinga
mu butuufu buli omwoyo kye gwagala bakitadde kuli. Thumma qaala n'agamba idhabu genda mmaze fanzuru otunule ma addadtu li ahliha fiiha enteekateeka gye nkoledde abanaayingira jahannama eyo. Jibuliru yagenda fadhahaba nagenda fanadhara ilaiha n'atunula ku notiseboodi faraja n'akomawo faqala n'agamba izzatika ndayira ekitiibwa ky'omukama wange lakad khashiitu otidde ki alla yanjuwa minha ahadu sirowooza ayaguwona illa dakhalaha okujjako abantu bonna batadde wano abantu bonna batadde mu jahannama. Lwaki? Kubanga omwenge ngulabye kuli kisiyaga kwekiri zaala kwekiri looni eza interest ziri kuli minzaane taddeko ne minzaane kuli obwenzi buli kuli obubbi buli kuli ti abantu bye baagala byonna obikomese ku muliro ti simanyi yaawona. Al-ghulul waliwo aya gye nabagambye esinga okuntiisa mu Qur'an waman yaghlul wama kana linabiyin an yaghulla wama kana linabiyin an oyo nabbi wange tasobola kukukusa be batamuwadde oyo ye mujjemu yekka naye waman yenna yaghlul aligulula n'ekintu nga tebakimuwadde nakigulupya naafi buli lwensomesa ayero nkutunuulira naye ge mabega emabega wonaffe gye tusinge tusaba allahtaate nga bwe bajjeemu nabbi ffe tutunudde mu mugongo gwo wama yaghlul omuntu yenna aliguluba naye kye batamuwadde. Ate jjukira Allah yagambe saghiratan wala kabiratan wa kullu ma faaluhu fi zuburi buli kye wakola kiri mu fayiro wa kullu saghirin wa kabirin mustatar buli kinene n'ekitono kiri mukomusittale. Omanyi abantu bamala okuwandika bafuna akasittale ekikulu ne bakisazaako wansi nti bino ebigambo ebiriko akasazi nti ennyama ennyama ku mbaga ako mustatar kaliko omusittale ennyama ku mbaga wano mukujja kukolaba okullu sagirin wa kabirin mustatar kaliko omusittale obaliwo ebigambo by'osoma n'ogenda ng'oteekako emisittale underlined ndi waliwo ebiriko omusittale wansi embaga embaga n'ennaku n'eddeeti eyo yo ye heading kakati ebibyo bye wakulupizza bwe bajja bannyonnyola embaga ne basazaako ennyama mu kiyungu wagiridde tebagikuwa omuceere omubisi ako bakasazizaako kiro ekikopo kye watutte wakullu sagirin wa kabirin butto wasenyeeko ogwogenze naye nolidde emmere enfumbe omuwumbo maama teriyo betikka miwumbo ku mikolo gy'abannaabwe banaabafumbi bakubuulira omuwumbo tegedde endagala ezasigaddewo ekigambo mbaga kiwanvu naye mustafa kullu saghirin wa kabirin ennyama eri mu kabiiri tugireke mu kabiiri oba kiro gye wagenze nayo eri mu kabiiri oba eri mu saghiri kabiri bawandiseeko ennyama kiro agenze nayo omutwe guli mu eddiba ekyo kiteeke mu butono bonna basazaako kareedi embaga egenda okuvaayo nga olinamu byokuluppiza bino wammanga eddiba anti buwulirize ki maama ekiyamo kyolya mwe abakazi abagenda berondalonda eddiba ebijanjalo byewalonda wateeka mu kikondoola ekikopo mustafaru embaga yo kale nene n'ebyalimu bingi naye bagenze bahandalainingako ebibyo negandeyananga ate ze yalekayo ze nnyingi tetwali yagadde kulala ekigamalayo byonna naye yeyo kemmala nabbi yaga nti ino shiriki simweraliikirira oyo mujja kusoma muyinigguke n'okuyinigguka amasabu nti naye bino eduniya waliwo seekaawo naawe waliwo seekaawo akati ekinaala heading mauledi ekinaala bagenda bakusiriramu emitwalo ebiri ku kinaala bikoyini ku kinaala bakugiramu ebibyo kuba ffenna tetulina bitabo bifaanagana kaakati ono eyasiba emmere nga tagisabye emmere ensibe obuveera busatu
ekiyama kigenda kubaako ensisi wagisaba n'emmere eyo kyanti twali tukimanyiiridde nti babyagala obinnyonnyole nenanyini mukola omubuulire wamani yakulol omuntu aliguluba nebyo batamuwadde ya ati ye kennyini yabituleetera waliwo n'akagambo ako nako ka bulumi waliwo okubikuleetera gwe kennyini ng'owagwasiba bimanya kiri mutu ebyo wabikukusa gw'oluteeka mutu ekimanyibwa nnyini kyo gw'obimanyi yati bimagalla yauma alqiyama wallahi ojja kufuna obusobozi obubukuŋŋaanya ate ng'obikuŋŋaanya obiteeka eno kabina nga waliwo malayika erangiriza nti mutunule kabina ka buli muntu hazihi gadaratu fulan ebiri mu mugongo ku kabina kannaafi nti ebyo bye yakukusa gigattako hadisi hazihi gadaratu fulan nga babitadde bakusimbiddeko nankani endaga batwaze hazihi gadaratu fulan buli muntu ebibuli mugonga byakuŋŋaanyiza byatwala ku minzaani yakulupya bikulupye awo omwavu we yebajja akola mu kawofiisi akatono bano abakuluppiza sente ku muliitu ebikebe by'ensimbi bakuwadde sente zitwala ewagundi bakuwadde ennyama gitwala ewagundi omaze kukya oli wa booda omaze kukyamawuwo n'osalasalako bw'olongera eba bwagala bonna obufiififi omutwe guli booda naye buli safaari bamanaanika mityana wajja kuyimirira nosalako sukaali ako kasukaali gikoze wajjako kebanda layininga kokka bwogenda olondamu buliko layiniyo naye bannange ekikitabo kiri maali hatha alkitaabu kyo kyannabaki la yugadiru sagiratan wala kabiratan ila ahsa wawajadu ma amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada musajja yakwesiga agamba fa in amina badukum bada faliyuaddi alladhi utumina amanatahu waliyattaqi llaha rabba tya allah omuntu bwakwesiga tuukiriza obuki kati omusajja wuno atutenya omutwalo gwakuteeka ku masanyalaze takutuwadde wano ku makya kakati nga nze ŋŋamba nti abange omutwalo guno nga bwe mumanyi eki kiki ke mumanyi ako ke mumanyi kati ogwatuleete eno fitnat lmahya gyatadde wano tolowooza nti fitina kibaje guno omutwalo gwagaye nti seeka sijja kuba muddagasa nti omutwalo gugende ku masanyalaze fitnat lmahya kati wano nga nateeseza bana tugukole tutya amasanyalaze kuliko tugukole tutya maama tugukole tutya gonna kuyinza okumalawo ebizibu by'edduniya nze mbadde nteesa mbadde oteesa nti omusajja yayogedde tekiriiko okuteesa nti oba kwegali kuli kuba tekuli gugendeko kali kye kazitoowererwa naye kati bwomwaka faananyi nga bagukubye omusajja agukuwadde bweyubadde ojja okusalaga sijja kubeerawo naafi guteekeko bateekeko amasanyalaze awo mubadde bali yagenze gwogusigazza tova ogamba tova nga woosaalidde nga tosabye nabbi yagamba buli lunaku allahumma inna a'udhu bika min adhabi alqabri wa min adhabi nnaari ebyo nga tumaze kufa bye totunulayo nnyo naye tunuulira akagambo akaddako wa min fitnati mahya walmamaati ndaasa omusajja aleese fitina gyetukubirikuwa antumye eyo fitina yo gyebayita fitinati lmahya ofunidde mu bulamu ekigezo n'ekiyitika seeka sijja kusobola kubaawo twala kasente kano gundi okabawe kaaki kamasanyalaze ge bwotuuse wano osanze gaaka noga nti ndi inna allaha ghafuru rahimu niwerabira nti shadidu liqaab wala yadlimu rabbuka eyo fitina tebaseeka tugwa mu buzibu mutalabangako omuntu agaseeka nkolera ekintu gundi nga yakazikuwa n'osooka otetenkanya nti kiki nga olinga atakitegedde kye bakugambye omanyi ku sente tewaba kutegeera naati mumutuma butumi wano mwine edduwa yammwe ti naafi musajja waffe nti yegenda ogula ekkira 2 mwezi enze ennyama olukwasa sente alinga tamanyi kigambo nyama olwo atandise okuyiiya ebyenda okubitabula mu kiro nagenza okulaba ngaolaba ki oli mukyali wawano oyawula ebyenda naki akutumye tukwesiga tugenza okulaba nga ebiwowoolo biri muli naafi ennyama enani agiguze nti nze
otandika okukalakala nti saagala abantu nno bambonyabonya mwantumye ebintu bimwantumye mbiriisa ate kati kiki ate amawuulu galeeteddemu nti bali abasajja bazibu naye nga wallahi fitini ekukutte ogikudde bazibu gwe muzibu bali yeggwe awo twawo agambira nti kataddemu amawuulu mwete ne minzaani temuddangayo okuyituma olwo ezadekira abiri ziri 18 ebbiri yazitaddewa ezebbiri allah azaagala wamayi yakululu omuntu alisigazayo kiro 2 ku 2 gye bamutumye nga yabagaye nti ennyama kiro kati katwakava mu ya bisolo bikendedde nti kiro eri kugumu kiki obagaa nti kiro 2 zemmeka zizo kati gwe bwotu omanye okumanya fitnatinaaya teyitikako gweolukwasa obwongo obutandikirawo okutambula ntemeko 2 oba emu singa kuba musiru kuleeta 2 gonna obizi akati kyenja okukola abagezi kyebatera okukola olina abagezi booli nabo omugezi kyatera okukola nja kukanya na musajja ngitwala nnyingi osalirako mmeka nkugira mu 5 ogenda kubiripootingayo oba hakiyo olwo oliko pepa nti oyise oba ogudde weegolole oyise oba ogudde obasaasira ozizaayo olibaga ne bannaye sente zino omusajja mwogereza naye tabadde mwangu atuddiza naye mbadde nzisaba muzimbi nti azitwale pepa ogiyise oba nedda naye bw'otabagamba oyise weegolole ogudde oyiseewo bazaagala mabega ngo okiyama ng'ozireete ebyo bikoyi bikuŋŋaanye obiteeke ku mugulu gw'emabega ani ayitawo allahu gayakalubya ejjanna wamayi yagululu yenna nga kitunudde mu kitiibwa kyali kulupya ya ati gwe kennyini gw'omanyi kyewatwala ya ati tukyagala yauma alqiyama eyo aya bwengisoma mu qur'ani emeraliikiriza ejibuliri kyagala nti tuuse ku muliro nendabako guluulu abantu bebaguluba nabyo ani awonye ate muliro bakusumusa eddala lwosinga oggwa obadde muwalimu kati bakuwadde ettwale bakuleetedde obuzibu ovudde ku ttwale bakuwadde obwakazi ebizibu byeyongedde osumusiddwa ovudde ku bwakazi ofuuse mufuti bazaadu tiina billa obudongo babwongeddemu amali okiraba ebifo ebyo ebyegomba ebiri waggulu abanene bakola binene abatono bakola biki kibage nti omwavu gwegenda kulangajjira mujja n'emyaka 10 omanyi kye bayita 5 bwe twogera 5 gwobifuula bino ebido emyaka 10 bukyansi baawo bukyabusiramu bujja muno tonnakwata kuba kyakuliko obusiramu tulina emyaka 15 tonnaba kutuuka kwota okyaleeta buleesi biwakulupya tebannaba kubuuza kirala nga waliyo ebisigaddeyo kullu sagirin wa kabirin mustatar ogekwaba entumu y'ebintu by'okuluppiza basaagala bifo bya bukulu bifo by'obukulu ebyo biyita mmere naye ng'ate tebakuganye kulya wabula oyagala oli headmaster abaana baleese enso tuukirira director omugayo olujja lwange luzise noluso olutwale olututto alukuwa nti ate olutwale ng'oluzyayo lutwale mwaba ng'olutwale ekitesi ogiise oba togiise finnatelmahayo ogiise banedda oyiseewo yita makuba amatuufu naye kati toyita windo tu omuntu yenna akwesize aba akutadde omugwa muki bwe kirita ate oba nedda oli akugaa nti wategedde njazika omuvubuka bamuwadde emmotoka kujooza naga akamala ogituusa yakoleddeawo accident nyini mmotoka yaŋŋamba ate gye bwe yavuddemu yatamye butemi awo kati bali ku polisi kiki ekireese ekyo buteesibwa ommotoka bagenjoleze wano ogeka ninyemu ako keyali nyemu owulire
kati ebintu byonna tubikolere mu bwesimbu. Munyini motoka mugambe nti motoka yogenda wali ogikyuse gye njagala jjuuzange etunudde eri kigwe ku ye so si kugwe. Akugambye ni nkoma wano atadde ayongeddemu sipiri ng'omugezi bw'abeera agireki eyakugambye nti ngenda mu kilomita 10 bamusanga ali bukomansimbi nti omusajja aliko piki yo kyagikola tikijja omusanzeewa mulwera eyagenda naama kuliko basatu naye yalabbye edduka okyalina ekintu kyuma kiyali kirungi oyo akulese buki naye bwolaba nga ekidduka kya munno bakiri bubita omuwaana abo abakitutte bamugambye nti bakoma wano kati babalabudde olidde ani anayitika efitina eno agiteeke ku masanyalaze oige fitina aliwo fitina kati buli muntu agitunuulira ezo sente z'ekinaala fitina tilmahya baba bazisuula eno nga bananyini fitina bensoma balinga amarobo ga siraatwa baagala okutwalawo buki bwe tukomaawo tubale tusomye subhanaka allahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Esimu saagibawadde subhanallah balimuwuliriza esimu anti omweyaleesedde okutwa bannange banzukiriza esimu ya Seeka Kamoga bwe mba muwaayo sente za tairozi 0788 45 607 oyinza n'okumukubirako n'osooka omuwasiramu n'okumwebaza tikiri haramu 0788 45 607 eyo aya